Bano be bamu ku batuuze abakedde okusaba obusiko bwe bagamba obadde bukuma abamenyi b'amateeka ku luguudo lw'e Masafu Busiko olugenda ku Mugana Mwehubulo e Busia. Abatuuze bano abavudde mu gombolola 3 okuli Buhehe, Masinya ne Masafu bagamba ebifo bino bibadde byafuuka akattiro kwe kukeera okukwata ebiso n'enso. Katukolere wamu twekuŋŋaanye tusaawewo ekibira kino kiggwewo lwakuba naafe tulina abantu baabwe abayita wano bangi kino okuboliisa abantu bangi aba Busia district abakyamiramu. Waliwo omufuka munaffe afe bamuyita Opio Esau bamukubira wano ku kkubo lino ne bagenda ne pikipiki ye. Sam Mageni Okwom, meya wa Masafu Town Council abadde akuliddemu eddimu lino agamba basaaye kumpi kuweza kilomita namba. Okwekuŋŋaanya ne tufuna amajambiya, ne tufuna enkumbi, ne tufuna enso, tutandikidde mu kusaawa. Era twatandikidde waggulu eri tuzze tusaawa, era tukyasaawa tugenda kusaawa okutuusa ekkubo lyonna lwe tunaaliggula libeere nga lirabika bulungi. Kansala w'abaliko obulemu e Masafu agamba oluguudo luno lubadde lumaze ebbanga lya myaka 5 nga terulumirwa. Olw'okubengera ino emyaka 5 ekiweere sibakolanga sina sibayirimanga batubolansa ati bakyokulima naye sibalima paka luyolera yadiirana wasobola ofuniranga mu bubenje bungi. Kyokka waliwo essuubi nti oluguudo luno lwakulimibwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Financial year ewedde batukolera ekkubo okuva e Butoote okutuuka e Busiko. Kati mweno financial year bagenda tukolera ate okuva wali okutuuka era ku main. Olw'obumenyi bw'amateeka obususse Busia kyawayiza poliisi okukola ekikwekweto mwe bakwatira abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka abaali basukka mu 30.